Essula ya 29. Daudi kabaka n'agamba ekibiina kyonna nti Sulemaani mutabani wange Katonda gw'alonze yekka akyali mwana muto n'omulimu munene, kubanga eriyumba si ly'abantu naye lya Mukama Katonda. Nze nno ntegekedde ennyumba ya Katonda wange n'amaanyi gange gonna, zaabu ey'ebintu ebya zaabu, ne ffeeza ey'ebintu ebya ffeeza, n'ebikomo eby'ebintu eby'ebikomo, ebyuma eby'ebintu eby'ebyuma, n'emiti egy'ebintu eby'emiti, amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona, amayinja ag'omulimu ogw'enjola n'ag'amabala mangi, n'amayinja ag'omuwendo omungi ag'engeri zonna, n'amayinja amanyirivu mangi nnyo. Era nate kubanga ntadde okwagala kwange ku nnyumba ya Katonda wange, kubanga nnina obugagga bwange ku bwange obwa zaabu ne ffeeza, mbuwa ennyumba ya Katonda wange okusukkiriza byonna bye ntegekedde ennyumba entukuvu. Talanta eza zaabu 30,000, zaabu ya Ofiri, ne talanta eza ffeeza eyalongoosebwa 7 okugibissa ku bisenge by'ennyumba nayo. Zaabu ya bintu ebya zaabu, ne ffeeza ya bintu ebya ffeeza, n'olw'emirimu egy'engeri zonna egirikolebwa n'emikono gy'abafundi. Kale, ani awaayo ku bubwe okwewonga leero eri Mukama? Awo abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe n'abakulu b'ebika bya Isirayiri n'abaami b'10 n'ab'ebikumi wamu n'abalabirizi b'emirimu gya kabaka ne bawaayo ku bwabwe. Ne bawa olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda zaabu talanta 50,000 ne daliki 10, ne ffeeza talanta 10, n'ebikomo talanta 18, n'ebyuma talanta kasiriivu. N'abo abaalabika nga balina amayinja ag'omuwendo omungi ne bagawa eri obugagga obw'omu nnyumba ya Mukama wansi w'omukono gwa Yakyeri Omugerusoni. Awo abantu ne basanyuka kubanga baawaayo ku bwabwe eri Mukama n'omutima ogutuukiridde, era ne Dawudi kabaka n'asanyuka essanyu ddene. Dawudi kyeyava yeebaliza Mukama mu maaso g'ekibiina kyonna. Dawudi n'ayogera nti, weebazibwe ayi Mukama Katonda wa Isirayiri jjajjaffe emirembe n'emirembe. Obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa, kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi bibyo, obwakabaka bubwo ayi Mukama, era ogulumizibwa okuba omutwe gwa byonna. Obugagga era n'ekitiibwa biva gy'oli, era ggwe ofuga byonna, era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Kale nno Katonda waffe, tukwebaza ne tutendereza erinnya lyo ery'ekitiibwa. Naye nzaani n'abantu bange gye ki ffe okuyinza okuwaayo bwe tutyo ku bwaffe ddala? Kubanga byonna biva gy'oli, era tukuwadde ku bibyo. Kubanga ffe tuli bagenyi mu maaso go era batambuze, nga bajjajjaffe bonna bwe baali. Ennaku zaffe ez'oku nsi ziri ng'ekisiikirize, so tewali kubeerera. Ayi Mukama Katonda waffe, ebintu bino byonna byetegese okuzimba ennyumba olw'erinnya lyo ettukuvu biva mu mukono gwo, era byonna bibyo. Era mmanyi Katonda wange nga ggwe okema omutima era osanyukira amazima. Nze nga nina omutima ogw'amazima mpaddeyo ku bwange bino byonna, era kaakano ndabye abantu bo abali wano nga bawaayo ku bwabwe gy'oli n'ensanyuka. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Isirayiri bajjajjaffe, onyweze kino mu kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gw'abantu bo, oteeketeeke omutima gwabwe gy'oli, era owe Sulemaani mutabani wange omutima ogutuukiridde okukwata ebiragiro byo n'ebyo biwategeeza n'amateeka ago, n'okukola ebyo byonna, n'okuzimba ennyumba gye ntegekedde ebintu. Dawudi n'agamba ekibiina kyonna nti, kaakano mwebaze Mukama Katonda wammwe. Ekibiina kyonna ne beebaza Mukama Katonda wa bajjajjaabwe, ne bakutama emitwe gyabwe ne basinza Mukama ne kabaka. Ne bawaayo ssaddaaka eri Mukama, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ku lwokubiri olunaku olwo nga luwedde, ente 100, n'endiga ennume 100, n'abaana b'endiga 100, n'ebiweebwayo byako ebyokunywa, ne ssaddaaka nnyingi nnyo olwa Isirayiri yenna.
ne baliira ne banywera mu maaso ga Mukama. Ku lunaku olwo ne basanyuka nnyo. Ne bafuula Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka omulundi ogwokubiri. Ne bamufukako amafuta eri Mukama okuba omulangira ne Zadooki okuba kabona. Awo Sulemaani n'atuula ku ntebe ya Mukama nga ye kabaka mu kifo kya Dawudi kitaawe. N'alaba omukisa. Isirayiri yenna ne bamugondera. Abakulu bonna n'abasajja ab'amaanyi era ne batabani ba Dawudi kabaka bonna ne bagondera Sulemaani kabaka. Mukama n'agulumiza nnyo Sulemaani mu maaso ga Isirayiri yenna, n'amuwa ekitiibwa eky'obwakabaka ekitalabwanga kabaka yenna eyamusooka mu Isirayiri. Era Dawudi mutabani wa Yese yafuga Isirayiri yenna. N'ebiro bye yafugira Isirayiri byali emyaka 40. Yafugira emyaka 7 e Kebbulooni, era yafugira emyaka 33 mu Yerusaalemi. N'afa ng'akaddiye bulungi, ng'ajjudde ennaku n'obugagga n'ekitiibwa. Sulemaani mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa bya Dawudi kabaka ebyasooka n'ebyamalirwako, laba byawandiikibwa mu bigambo bya Samwiri omulabi, ne mu bigambo bya Nasani nnabbi, ne mu bigambo bya Gaadi omulabi. Era n'okufuga kwe kwonna n'amaanyi ge n'ebiro ebyamuyitako ye ne Isirayiri n'amatwale gonna ag'ensi ezo.